Njagala nkwe kujja musengendo essawa eno yennyini bwe tumaliriza twebuuze associations zigatta ki ku muyimbi. Omuyimbi atali association afiirwa oba afunamu. Association kyeki? Omuntu yenna kimukakatako okubeera mu association. Bw'atabeera mu association biyinza ogaana. Jja musengendo bw'ati bwe yagambye ku biki ebisinga okulemesa abayimbi abato okubotola. Amusizaako nnyo banange mwebale nnyo. Mukama bampero omukisa mulimu gwe mukoze mugase tafali ku industry yaffe tuli basanyufu nnyo nga jenko abagira mwena mwebale nnyo esooka mu kyo isizo tusumbwa bya mwoyo abayimbi baganyo tegeera kiki bajja okwo kiki balimu baganyo tegeera kigambo gospel kibasumbuye esooka mu kyo kyewuunyisa omuntu alokoka lero weeks 2 ekya n'ayimba olimba lwa gospel ayimba ku kiki atamanyi osobola kuyimba ku political party gy'otamanyi noganze nyimbira NRM oba NUP nga togimanyi sooka ogitegeere ti NUP bambala bwe bati NRM bambala bwe bati oliko oyimba enkeera naye ozize mu gospel weeks 2 wakalokoka noteeka kuyimba oyimba katonda gw'otamanyi ate ebintu bya mwoyo bwabanga yakalokoka omwoyo namukolaki era ekyo kyagana kuyimba ekigambo Yesu kyokka kituufu ayinza okuyimba Yesu ayimba akayimba ekigambo kimulimba ne luggwako ng'akiddiŋŋana kubanga kyeyakayiga ensonga endala gye ndowooza era ekyatusumbwa mu gospel industry tuziza wansi ye muntu okunoonya kudipendinga ku mafuta ge yanoonya mu Yesu emyaka 7 emabega n'agatambuza obuweereza obw'okuyimba emyaka yanoonya emyaka 7 emabega amafuta Yesu gwe yanoonya luli n'agenda ku prayer mountain n'agamutambuze paka 2022 gospel oba olina okubanga nti challenge ziriwo mpya tuna challenges mpya zino za covid eza 2022 alizo yagala zizo mafuta galige wanoonya luli n'osiba n'osaba gwe yagala nakati gakuyiseewo omuyimbi wa gospel olina okubanga oli mupya buli kaseera kati abayimbi baffe tebakyabifaako ebyo tasibwa abayingira mu mwaka ne balangira okusiiba pastor tayagala kusiiba ayagala amafuta gali twanoonya mukama tena kyotugamba ffe twasaba ffe twasiiba gospel ne batuwa ennyimba enkalu tezikyawonya tezikyasumulula bana abayimbi ba gospel tuddemu abayimbi ba gospel ekikyabasumbuwa kwe kwagala okubeera obulungi mwagala kubeera basita ng'oli serebu mukolera kubeera baserebu basita n'amanya temukolera mukatize kyembasaba mukolere kubeera bulungi obeere bulungi kasofunamu ezikola oluyimba emitwalo 25 ezikola video eyakakadde kisoke kukikumala ekyo kakane naye mwe mwagala mujja mu gospel kukola linnya kubeera serebu ne mubeera ku ekyo kibasumbuye nnyo naye gwe sooka ogambe mukama nze kuweereza kasono mpe ekyokulya n'ekyokwambala n'ezirikodinga oluyimba ezikola vidiyo ennungi mukama bimmale ebisigadde ebyo mukama n'abyongerezaako amalala awo gatuleetedde buzibu amalala ekyewunyisa nkakubulireko gavudde ku bayimbi amalala gatukosezza nnyo g'oyogeddeko nti buli abanga afunye erinnya yamadde ayamba ku bayimbi abalala ate yagafuna n'abanga alabanga takyasaana kubeera mu bano baki abayimbi abatandise okututumuka mwaki tukosezza nnyo ekyo nti ate kati banaye ennaku mwana emusabire gospel industry nti ate abayimbi bano abavuddeyo abanene tugamba amalala balina bagabiseeko nti bafunye amanya feemu yaabwe balowooza nti efuuse na calling kumwana levo yaabwe ate eyamalala egenze wala nnyo feemu balowooza efuuse na calling bamu bafuuse basumba nga balowooza nti feemu kwe kuyitibwa Godfrey ekyo kikosezza nnyo industry yaffe nti amalala g'abaguyimbi ba gospel tosobola gategeera ge bafuddemu calling n'atandika ekkanisa kubanga alaba alina erinnya bamukubira enduulu kangende nkola ekkanisa kati feemu yaabwe oba amalala gaabwe ge gakoze n'amakanisa weomba n'amanya wagwa nga tetubuukira smart trend tujja kuba gospel tumuzizayo ku ntikko naye banga tubuukira nti gundi afuna following gundi YouTube alina abantu tetuyimba biriko tulina kuyimba mu mutima gwa Katonda awe tugenda ofuna engule n'ofuna mu gospel n'ofuna sente tuliga mu blessings nali ndi mulwadde ku kitanda noyimba kayimba gwamanyi bwe naawona nempona
mpitawo wano totya guma nonzizamu amaanyi ndi bweno Bulaaya nali simanyi nti gundi nompula akayimbako nendye nolina mweza $. Niba n'abagenda ku trendi bafune sente mu trendi binyimba kiriko tebajera zifuna ugundi bw'omuntu wa Pastor Bujjingo bakyalembedde kuba Awadde ajja n'ayimbayo ku aka trendi ne kamuyamba yakamala ennaku myezi nga gumu ne kaggwako naye zirize eza calling era ziwaawo mwoyo we tekatekamu na sente. Muyimbi wa gospel yawukana ku nyambala yo n'omuyimbi w'ensi noyambala damage noyambala amolesi ng'oyimba worship worship ava ku ngejo yambadde n'olokagenda mu bantu olinya ku muzindaalo bwoti nga Kenzo kubanga vibe n'okuba sama under partners idda ku ngulu boxer mu performance mukyabikola ebyo ng'oli wa gospel nga n'abensi babivaako dda bazze bambala masuuti mwate mwe gye mudda osanga omuyimbi wa Sachula nga nayambadde suuti ennungi n'engatta ennungi naye gwe wa gospel ng'oyambadde boxer oyambadde damage okuba sama olinnye ku muzindaalo ogamba ayayaya ebyo tebigenda kukola kale abasumba mukola loosi noyamba omuntu ayambadde bwate n'omuwa transport ajja ayimbe ku crusade ate ng'abantu beesitaabulesibaga naye mulokole mulokole nange ndi mulokole ng'ow'ensi yakyogera n'omuzzi oyo katuuti. Kale mutuvumisize ekimala tuddeyo twebrandinge ate tupromotinge ne music tokola luyimba luteeka mu nnyumba yo. Anko Sengendo ye yasazeewo obusazi kyambe kiri ku nnyama kusikini kwanya jo kiza wenje ebintu wabite bitambula mpola naye nga mu byayogedde byonna njagala tu certifyingemu kebimu nga tetunagenda walala nga tunagenda ku associations tutandikire wa music manager. Ekisooka Mwami Sengendo yebale just nina akantu kempuliddemu ebisinga byayogeddeko yes bituufu akantu k'okuba nti bw'olokoka n'oyimba olina olindako ebbanga buli muntu Katonda ayogera naye differently bwekyo bw'okyogera bwo tekitegeeza abassakira bayimba gospel tubagaane buli muntu Katonda yamutonda n'embala ye munda so asobola omugolokosa olunaku olumu n'amuwa ekigambo eky'okuyimba ndyoka eno omuntu ayimba ekigambo kimu Yesu Katonda ye mission yabagifunye nti erinnya liwuliddwa it's very okay Katonda bwayogera nawe n'ekirala kyetuyina oyiga nze kye nate nina omwana yandeetera oluyimba eri gye nnali omwana naluleeta ne mubuuza what is going on oluyimba nga lwa dakiika 13 mwoyo nga yalumugambye ng'ali mukola omanyi kye yakola mu luyimba kati abayimbi kakuyambeko Dorah bannaye ngamba abayimbi mwawula ekituuti ne studio bw'oba oli ku kituuti kirala neddakiika 4 okkiriza bw'oba ogenze mu studio ku recording olimba oli professional wakuba ku mpewo wadde Katonda yagambye Katonda afali organized teri media egenda kuba lulimba dakiika 3 kyolina omumanya kati tubyawule nnyo Katonda musaba abawo omwoyo w'amagezi so waliwo kino kyembadde ngamba eky'omuyimbi okuba nga yakaloka n'ayimba to me it's very fine ekirala tugezeeko nnyo obuta criticizing akusinzira ku muntu ngeri njisoba genre of music nti oba yimbye reggae oba yimbye kidandali oba yimbye eki tuyina okubaawulamu buli muntu ali called differently bwembanga njaganange Giovanni ompe kuse ziri zikyannuma bwe nawuliza oluyimba lwakusaba olwa Giovanni ng'oggyeko ebigambo kubanga oluyimba olina odutunuya ebintu bingi ebirulimu oluyimba olwo si lwa bamaama wange tabulira nze enjiri tabulira mama wange enjiri ayina abaana babulira bali mu masomero enjiri kati because nze Katonda okundeka mu generation nga si yange tekitegeeza nti buli ali mulembe ogwo nayimbira generation eyafuuka mukyama so ekyokuba nti kigambo kimu bali different buli muntu Katonda amuyita bulala bw'otunulira the gospels four gospels bonna bayogera ku Yesu buli omu yamuleeta mu ngeri ndala so buli omu bamuleke ayimbe naye ekizibu ky'abayimbi betugamba betuyita abato mwagadde ssente okusinga obuweereza bweyogera ku ssente onzijukiza gwe twakubira muzaagadde nnyo kangereza ku bayimbi be nalabako nalaba ku Levikson nalaba Kolike na Moti muyimbi kyawo waliwo abayimbi abalala Javino yali muyimbi Holy Rhapsody nalaba ku bayimbi awo Morgan Isaac Lil Mike nina bayimbi be nalaba nga music waabwe tannaba nnyo kukyaka Robinson nti wootunulira
music waabwe nga bajja ne bayogera naawe n'omugamba waliwo opportunity go to these churches ng'osooka noonya woweerereza abantu bawulire obubaka bwa Yesu. Essaawa zino bwe okubira omwana omuyimbi n'omugamba tulina event Independence Night eri Namboole nga tannalowooza ku nnamba y'abantu abasukka 2,000 abagenda owulira enjiri y'oluyimba, olinayo mmeka? Facilitation tunakola tutya mami? Yes, ozeetaaga nange nkimanyi. Ndi omu ku bantu amanyi nti omuyimbi beetaaga, tetulikuwa kimala. We shall never give you enough. Naye Katonda ayagala okole akuwa empeera. So abayimbi ba gospel mwagadde ssente okusinga okuweereza. Bano betugamba abajja. Babantu bebegeraageranyako ba Levikson Holikena Moti. Katonda yaba promoting nga sife.